Oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga okufuluma ebyavudde mu bigezo bya siniya ey'okuna ebyakolebwa omwaka oguwedde, amasomero agakoze obulungi gatandikiddewo okusagambiza. Ku ssomero Likodi High School Esseeta Bajjo, abasomesa kw'ossa n'abayizi basangiddwa babinuka masejjere. Akulira essomero lino Eva Ssenyonga annyonnyodde ng'okwekwasa Katonda n'okukolagana n'abasomesa bwe kibayambye okuyitira waggulu. The 160 candidates who sat, 160 passed in grade 1. We have had 100% pass. There's no failure and everybody has excelled. Neze ndowooza kituyambye okukola obulungi bwe tuti. Tulina staff ennungi, tulina n'abaana abalungi, ate tulina ne vision etegerekeka. Tulina vision tetwesimbako kuva ku lubereberye nga tutandika essomero lino. Our vision is we raise a generation of God-fearing students that are experiencing rigorous academics. Embeera teyawukanye ku eyo esangiddwa ku ssomero lya Namuŋŋona High School mu ggombolola y'e Lubaga, ng'eno abayizi n'abasomesa tusanze bajaguza okuyita obulungi. Abaana okusinziira engeri gye basengeseemu obubonero buno obupya, abaana bonna babasengese nga bali mu level esooka oba gye bayise result 1. Tetwafunye result ndala, tetwafunye grade ndala. Nebaza Mukama, nebaza abazadde bange n'abasomesa bange olw'obuwagizi bwe bampadde. Ku Midland High School e Kajjansi naye tusanze batendereza Mutonzi olw'okubasobozesa okuyitira waggulu. Okusinziira ku competency based curriculum, abaana baffe bonna bayiddemu A. Kitegeeza bafunye result 1 era bakkirizibwa okugenda ku mutendera oguddako. Mweno curriculum etwanguyidde kubanga abaana bayita bulungi n'ebintu biri compliant, abayizi babikwata bulungi. Mu ntalo y'College Bombo nayo abayizi bakoze bulungi. Tuza abaana 157. Abaana bonna bayitidde mu division esooka. Twebaza Katonda. Twebaza Mukama Katonda eyansobozesezza ofuna M6 ne B3 mu results zange za UCE. I have 7 A's and the rest are B's. I thank God for these results. And I really thank my mother who has paid my school fees. Abayizi ku Wakiso Muslim olufunye amawulire g'abannaabwe nga bwe bayitidde waggulu ne batandikirawo nabo okujaganya. Bakoze bulungi kubanga 1 bonna bali mu level 1. Ekyokubiri nti bafunye A's 113 bwe tutotolinga wonna awamu, ne bafuna B's 198. Katolabira ddala nga abaana bano bakoze bulungi nnyo. Twatuza abaana 11 naye bonna bayitidde ddala bulungi era baqualifying okufuna certificates. Yo ku Boston High School Empala nayo bayise bulungi. Eno abayizi babagabidde Sseddume w'ente okubasiima. Tubadde tetusuubira new curriculum nga bw'enneebeera naye okusinziira nga bwe ziri marks nnungi nnyo kubanga abaana basinga bafunye A, B, St. Julian High School Esseeta ne Gayaza tubasanze ku mutimbagano nga bakebera bannaabwe bwe bakoze. Olutegedde nti bayise ebigezo bino nabo ne batandika okujaguza. Era nga abaana 175 bonna bayitidde mu result 1. Mpulira bulungi kubanga nakoze bulungi nga nafunyemu A zabadde 2 ne ndala B. Mpulira bulungi nnyo era nebaza abasomesa bange abansomesezza. Ab'essomero Likisasi College Kawempe nayo tubasanze batandise okulomba edduwa okwebaza Katonda okubasobozesa okuyita ebigezo. Omutandisi w'essomero lino Haji Latif Sebaggala agamba okutakabana kw'abasomesa eri abaana kwe kuvuddemu ebibala bino. Being the first year of the new curriculum, many of us we are living the world of wonder of how we are going to navigate the new curriculum. But Alhamdulillah,
Alhamdulillah, Alhamdulillah, the new curriculum has come with blessings in Kisasi College School. Okufuna result grade 1 with 4 A's and 5 B's. Twongera okweyanza essomero litukoledde ky'amanyi okusobola okuyita ne twebaza abazadde. Kwebaza Katonda kuba yasoboza byonna. Then abazadde baffe about supporting amweno curriculum because it is kind of expensive naye bawaayo kyonna okusasulira mangu. Then abasomesa baffe bateekamu amaanyi mangi gaddala. Abayizi okwetooloola eggwanga lyonna bakyagenda mu maaso n'okusagambiza olw'okuyita obulungi ebigezo.